Omulamuzi wa kkooti entewozisa emisango gy'abalyaka n'abali b'enguzi Joan Akiro asomedde abawawaabira mukaaga emisango gy'okufiiriza gavumenti obumbi bw'ensimbi bwe beenyigira mu kubba n'okulankanya ensimbi ezaali eza Buyaka Growers Cooperative. Abasomeddwa emisango gino kuliko Geraldine Salibusuulwa, omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyobusuubuzi, amakolero n'obwegassi Mawanda Michael Malanga, omubaka wa Igala East County, Wamakuyu Mudimi Ignatius owa Elgon County mu Bulambuli District, Paul Akamba owa Busiki County, Namutumba District ne munnamateeka Kirya Julius Taita Nkoko. Bano kkooti ebasomedde emisango 9 egy'okubulankanya ensimbi obumbi 3 mu obukadde obusoba mu 8 ezaali eza Buyaka Growers Cooperative, okwesa obubi w'ofiisi, okufuna n'okukkiriza okubba, okubbira mu muntu omulala, okukyusa n'okwoza mu nsimbi, okwekuba n'okufiiriza gavumenti ensimbi, okubuzaabuza n'okubisa ssentebe wa Buyaka Growers Cooperative. Ng'emisango gino baagiza wakati wa 2019 ne 2023 era nga gyonna bano bagyegaanye. While employed as the permanent secretary and assigned the role of accounting officer of the Ministry of Trade, Industry and Cooperatives, irregularly made payments to Kirya and Company advocates totaling to Uganda shillings 3,868,714,611 meant for Buyaka Growers Cooperative Society Limited. Omulamuzi oluvannyuma bayitidde mu kunoonyereza okwakoledde oludda oluwaabi n'obujulizi bwe bagenda okwesigamako mu kuwoza omusango guno era n'abasindika mu kkooti enkulu okutandika okuwulira omusango gwabwe essaawa yonna, era abawawaabira n'abalagira okugira nga baddiziddwayo kwa limanda mu kkomera eruzira okutuusa kkooti lw'enaabayita. They are now committed for their trial by the High Court that sits at the Anti-Corruption Division in the premises A1, A2, A3, A4, A5 further remanded, and A6 remanded to appear at a session convenient to the said High Court. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.